nze Ssekinomu muto wange ono omumanyi omumanyi kati ensonga yansitudde temumanyi kati ate okuva leero ogenda kuba omumanyi webale nnyo abaana abataalindanga bazadde bayira mazzi ku makya agenda asome muzayi yagendanga okujja okunzuukusa nga takanyonya akagere bwe n'addayo okutegeka kyayi kati n'olwensonga eyo be baffe bakuma tutandise. Are we ready? Mbadde nsaba tutambule mwana speed. Are we ready? Tusaba tufuneyo ku munnamawulire omwe atuweeyo ku ssaala. Kambawe. Tuwe. Banete musetula akatebe tusaba. Allah waffe ow'obuyinza, Allah waffe ow'obuyinza, Allah waffe ow'amaanyi, tukwebaza olunaku luno, tukwebaza olw'obulamu otuwaddeko, tukwebaza olwa famire zaffe, tukwebaza otukuuma, Allah weebale byonna, ate era tusaba ne adresi yaffe eno tugijjemu ekirungi. Ate netambulire ku mulamwa buli omu omukuume, ate era omutambuze bulungi addeyo atuuke bulungi gye yavudde. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeege eno yanjule oba nyanjule? Okwanjula ensonga. Kanyanjule? Kankwanjule. Tuli basanyufu. Soke Luzungu Luganda. Both, Luganda. Bane tusanyuse nnyo okubalaba bannamawulire mwebalo eva okutubeererawo as the entertainment sector. We believe we are one family ng'abali mu entertainment. Olwaleero tuzze mu ngeri ya njawulo nga bwe twabategeeza nti one of our mandates as associations we tuba tuli ffenna. Leero tuli wano n'associations endala ez'enjawulo. Umaweri, Mula for the Legends, tulinawo aba upcoming. So leero tuzze waliwo kadongo kamu tuzze olwaleero okubanjulira ba promising aba associations ziwera. Leero tuzze okubanjulira katutandika emirimu gyaffe mu butongole egy'okusupportinga young talent. Tuzze okubanjulira omwana ono ayitibwa Zed Monk Saabatontomi. Omwana yakoze ekintu ffenna kibadde tetusuubiriza. Yasobodde okubeera nga recognized by the World Guinness Book of Records. Agenda kurapinga for over 55 hours. Yagamba agenda kurapinga for 80 hours. Ayagala kumenyawo record omujapani yakasinga okurapinga yakikolera for 48 hours. Wabula yagamba agenda ziyisaamu. Bamuwadde waazi nti buli lwarapinga for 1 hour awumulamu eddakiika 5. Kati agenda tunyumiza engeri gy'agenda okukikola. Tusaba abawagizi baffe mwenna bannamawulire tubeerewo. This is a national celebration. We are celebrating this young talent. Bw'aba asobodde okusituka bw'ati n'abeera ng'asobola okonvisinga abasajja abo balina nitty-gritties nnyingi nnyo. Nasobola okubalaga nti agenda competinga, agenda kumenyawo record y'omu Japan ya rapping for 48 hours. Siba engeri gy'agenda kikolamu naye agenda kukinyonyola kirungi nnyo. Neebaza vice waffe nti azze tuzze wano tumulinnyire mu bigere tulage support, tulage love for the art. Agenda kubeera ku Namaste. Tetwasobodde kubeera wano nti waliwo production gye bayita Adungu Tel. Tetwasobodde beera wano ne tufuna ekifo ku Namaste mabega wa Cafe Javas near the UK Embassy. Atandika lunaku lwa nkya Friday. Asule nga arapinga, addemu asiibe nga arapinga, era asule nga arapinga, addemu asiibe nga arapinga. Oba ogenda kikola otya? Ensonga lwaki wano tagenda kurapinga. Ensonga lwaki wano tagenda kurapinga omanyi bwe babayita sunako. Naye ensonga enkulu etuleese nange nesitukiramu nze mbirivinga mu buli muntu bamuwa omukisa. Wafiiringa nti akisobola. Buli muntu omuwa omukisa. Be bantu bangi boolaba nga bameruse ngaffe ababa baweebwa omukisa n'abalala bangi ababa baweebwa omukisa. So
buli muntu tumuwa omukisa ate tumusupporting n'emitima egiri positive. Omwana ono golaba ayina lo era lo ye nsaba mubeerewo mugirabe ate mugirage n'abantu abalala. Kyakabi nnyo mu nsi okubaako ne kyeweewulira. Enfunayo oba ogenda ogisuubira oba webeeyinza okuva mu kyonna mu nsi kyeweewulira nti nze kino nkyewulira nti nze neewulira okubajja n'obajja neewulira okulima n'olima gwe kyeweewulira mu nsi esakisesiyo. Omwana agambye alapingira eddakiika neweziba essaawa neweziba 10. So katumuwe omukisa tumusabire tumwendosinge fe tugenda kubaawo okuwagira tugenda kubaawo okusupporting ate tugenda kubaawo okujulira. Tugenda kubaawo okujulira. So beera mugumu beera mukakkamu tujja kukwatirako bwe tusobodde okukwatirako osobole okuba osisinkana olunaku olulungi olukakkamu ekintu kye kituukirire. Nammwe abalala abali eyo muwe bannammwe emikisa. Tolayizalayiza nnyo muntu ng'alina kyayagala. Muntu yogera naye bulungi omugambe genda ate nange onzijukiranga kubanga teri kyalubeerera ate oba nakati tetulina gavana wa banka. Teri kyalubeerera naye wa abantu bonna omukisa abalala basome okubala abalala basome ki abalala bakole ki. Kikwanguyira naawe okuba ng'onoonya substitute oba wa abantu omukisa bonna abagezi obalaba nga bwe bali bangi. N'olw'ensonga eyo kababuuzeeko saagala yogera ebigambo bingi olw'ensonga yetegerekera ategeka ennaku ziri nammwe mukimanyi okuteekateeka akadde tewali kyoba atukedde ku makya leero agenda teetegeteeka ali amenvu abasobole okuba ku balaapu era abalaapu abali eyo manyi ow'essaawa 8 ow'essaawa 8 kyakabi boyi wange kyakabi nnyo babuuzeeko. Tullahi wa barakatuh. Mbagaliza emirembe mwenna abasobodde okubanga mujja wano. Amanya n'eddoboozi nze Kabubyakira Muzaamunyu ag'obuzaale naye nga gakola ssente oba brand name nze Zedmook Saabatontomi era nga ndi Uganda's Multi International Award winning hip hop artist. I've been in this game from 2019 and I've been representing Uganda through international awards through the USA, through Ghana, through Nigeria, different countries, and representing Uganda. Tusobodde okubanga turobinga with the Yugi hip hop fraternity because I represent the Yugi hip hop fraternity. Okubanga we push Yugi hip hop to the next level. Omwaka oguwedde mu December 23 we happened to with my team okubanga tukolanga to submitting mu Guinness World Records okubanga etukkiriza to attempt the longest rap marathon. Longest rap marathon eno oba guidelines ezigitwala anti rapper yenna abagenda okujja attemptinga asite ekintu kisukka 24 hours ebegenze mu marathon according to the Guinness World Records. So twasubmittinga tusobole okubanga tumenyawo current record nga record eno agina currently mu Japan abamuyita Pony yagikola nga 23 April omwaka oguwedde. So twasubmittinga tusobole okubanga tujjawo record ye tutekewo record yaffe empya nga record ye eri current ya 48 hours 1 minute and 10 seconds ye current record. So fe twasurpassinga ntugamba ntwagala tukube 55 hours naye we nakitunulamu ndabanga 55 hours ntini nnyo okusinziira ku kyensobola okukola nengamba katugende for 80 hours. So nga Katonda ye mubeezi I will be rapping for over 80 hours olunaku olw'enkya. Tugenda kubeera ku Namaste Kampala abatamanyi Namaste just behind the City of Kamocha next to the British High Commission. So mu nteekateeka zino zonna nasitukiramu nencontactinga Uganda Musicians Associations because I'm under the UMA. So nencontactinga Mama Fina n'aba Mami Fina Masanyalaze n'abeera nga ampa opportunity eyo okubanga tukola ffenna okubanga tu having a event eno basekiwaringa broadcasting services ez'enjawulo ne basekiwaringa hotel Namaste Kampala we tugenda okubanga tukolera n'ebintu bingi nnyo UMA byezze ebeeranga erwanako okubanga event eno ebeerawo. Gabadde maanyi ga Fina Masanyalaze okubanga event eno ebeerawo essaawa za leero. So nze ng'omuntu I reached at a certain point nga ndaba sikyasobola genda nga neetaagamu extra force okubanga we break some doors okubanga event eno ebeerawo. So
Mami Fina n'abanga sexualing ebintu ebisinga Uma actually on behalf of Uma nebange sexualing ebintu ebisinga nga era event yaffe eno buli kimu kiri set tugenda kubanga sawazale na master mu kuteekateeka buli kimu kigenda kuba kiri set by tomorrow omukolo gutandika sawa zigenda beera nnya naye nze okutandika okubanga ogawandula ogenda ku stage zigenda beera sawa 11 zennyini era okuva sawa 11 zennyini sijja kuddamu kusirika sawa 11 ez'olweggulu temukuba kusimeyo okumala ennaku nno balabalamu essaawa 8 so omulemu ekiwa omulamwa gwaffe gwe tutambuliddeko nzize mangu sobodde kugiramu ate yange badde nyina kubeeramu I apologize for that naye ng'omulamwa gwaffe gutambuliddeko theme yaffe eri my culture my pride ye theme yaffe gye tugenda okuba nga tambulirako olunaku olwo twagala abaana twagala okusomesa olulimi olwaffe Oluganda naye nga tuyita mu bitontome so tusetinze topics ez'enjawulo ze tugenda okubanga tuyimbako tugenda kusomesa ku ngero tugenda somesa ku bisoko si kwewaana ngoye si kwewaana biki wabula it's going to be entertaining and it's going to be entertaining so mwenna nga we muzi wano olunaku olwaleero mbasaba n'obwewembeefu bonna olunaku olw'enkya tubeere ku Namaste Kampala nga breakinga setting a new world record ey'okurappingira ebbanga eddene era ndowooza ebintu ebimu oyo ayizogamba agenda kikola atya okurappingira ebbanga eryo lyonna mu guidelines zaffe ze tulina we are going to be ngenda kuba it's by an individual nze so ngenda kuba ndrappingira essaawa emu mpumule eddakiika 5 oba ndrappingire essaawa 4 mpumule eddakiika 2 kigenda kubeera gyendi kyenasalawo okubanga ngenda nakyo so mmwe temulina kutya kuba kyemmanya abasinga bateddira baga omusajja neddakiika 5 nazisobola ekintu kino tuzze twetegeka era nga ndi very ready ndi mu good shape ndi mu good health nti ndi fit okubanga ekintu kino kikwasaganya so mmwe obuwaguzi bwammwe okubeera wali nga munsharinga up kijja kuba kimpa amaanyi okubanga ngenda mu maaso n'okupushinga byebimu ku bitini byensobola okubanga mbatugezaako Uma Sicha Association. It is for us all as Uganda. We need our boy to shine. Tuigo pushing abana baffe. Nti ono kati kuluna agenda atukiikirira. This time Zed is representing Uganda. Saba Tontomi are representing Uganda. Tukusabire emikisa gyonna Haji. Saba tumutekeko ku mukono, tumusabireko asobola okugenda agawandula enkyaffe weetuli. Kye tubaagaza mubeerewo ye ayagala nga alaba abantu. Nga abogera bakwatirako. Ndiwanze enjirina abo bagenda kufa. Mama Queen anakyagamba Mama Queen. Bannange kyenjogerayo kintu kimu kyokka omwana mumuwe support mumuwe obuwagizi yensonga lwaki tuli wano lwaleero enkya bannamawulire mubeewo n'abantu bonna bajja babeerewo tweyanzeege just other associations came on board to show support. Yes, omwana ono ali muuma nosonyiwa okuyita omwana muyimbi munnange ono ali muuma but other associations to come on board kitegeeza ffenna tuzze kumuwake support ffenna tubenga tutambulira wamu. It's not all about it abaali eno baali eno but according to what he has that talent that he has kitegeeza yeetaaga ki support kakitegeeza namwe bannamawulire no matter the media where you come from mujje tumuweki is going to set the record kitegeeza naffe tujja kubaawo ng'abajulizi ate tulina omukiyalinga up tulina obuwogezi tulina okujja si bintu byakukola obaana akikola no we have to come with those pure hearts tuwangula naye tugwe naye tujje n'emitima egyo emituufu ebyaddala tuwangule naye oba tugwe naye era tulina kubanga era wawangula bye mugenda okwanirako eyo okiba nti ffe tulina lapa asinga tulina omutotomi asinga so tumuwagire so tujje n'emitima emituufu egyo egiri pure tumuwagire yensonga lwaki we have different associations on board we are ready to support Kamuta Weri, Mura Weri, Upcoming Weri, Giripa Weri, Uma Mwebali, nkwegayiridde boyi wange tukulimu owakiyita bajjajjabo bakubogerereko That's a fact.
Event yange eno nga buli kimu kyateekeddwa twasubmitinga ng'ennaku z'omwezi zaali 23 December. Era okujja mu mawulire ab'okuyiriizinga n'okutandika okunoonya abapartners ab'enjalo be tukola nabo, it was February. So kitegeeza nti tiimu yange babasobola okusubmitinga nti bw'oyogeddeko n'addako n'asubmitinga nga amaze olaba nga tutaddeyo. So ffe tetumuyinaako buzibu, wanaaba asobola okuyimba essaawa 8 n'ezisukkamu ajje, naye waba amanyi ajja yimba essaawa emu akoowe abireke, naye waba akkiriza nti asobola okusapaasinga essaawa zange ajje. Nze nja kuba maliriza ebyange nga nze maze representinga culture yange, maze representinga Uganda. So this is Guinness World Record is open for everyone. Tekugira muntu yenna bwebanga bamukkiriza ya submitting ali bamukkiriza is good to go. So nga we kiri nti nsobola okuba wano mu Uganda nga ngenda kubanga njimenya naye nga ne Japan waliwo yagambye agenda kuddamu agimenya. So we don't know what's in Japan. Naye wekibanga ate muna Uganda alabye nti nga tugenda tuteekawo naye najja akole tetumuyinaako buzibu, because it's for the love of the entertainment industry. At the end of the day we are pushing the culture. At the end of the day we need sigala yaffe. Wenkuba essaawa 8 n'akuba 8 it goes still back to Uganda. Tusanyuka naye. Exactly. Sinze Katonda, sinze asalawo. Ayagamba kun fayakun, kibe ne kiba. So nze nekkiririzaamu era nzikiriza mu Katonda wange nti n'amaanyi n'obusobozi n'enteekateeka zonna ze nkoze nti nsobola. So ntandika enkya ssaawa 11 okugenda ku stage okubanga ntandika marathon eno. Tetugenda kuzikiza paka we nazirika, bukiba kyetagisa kuzirika. Naye nga tugenda kupushinga paka we nawulira nga sikyasobola pushinga. Naye nga goal yaffe egenda kubeera essaawa 55 okusooka okujjawo record eyo. Tumale twongereko zigendere ddala paka ku 8. So kitegeeza tugenda kukola olunaku olw'enkya, tukole olunaku olwa Saturday, tukole olunaku olwa Sunday, tumalirize ku Monday. So bwe ssaawa zonna z'onajja ojja kunsangawo ku Namasite nga nnyimba. Oba ozze 9 gwa kiro, oba ozze 8, oba ogenze n'okomawo enkeera ku makya. Nzikire waliwo entera obutasuku. Nkomewo nkulabe. Ngende ne bakemuko kati. Nzire nkulabe. Wikendi mfunyewo okulaga. Atujukiza Wundayi. Tugenze ku Wundayi. Jeni bajeeta mu katale. Nti ku display kweza n'okufunira sponsor. Nti oluusi naffe okuvaayo wali weetaaga ova ekigungu. Ojja ofune wachali oba wosula Makindi osobole okumitinga nga bujjamu session obwo. So n'okwenyenyaamu kikulu nnyo omuntu ayagala okuvaayo. Ono omuwulira akulaga followinze ebintu bino amanyire ya hugging omuti okitegeera kyegamba kati mu mbeera eno kyoyagala kikuseeza ekigamba ate yana abayayemba kubiriza alinamu kaakola okalemezaamu kuba ate eyeeteekamu afuna kiralo obimala nebiroka. Uganda mwenna tugwere ku Namasite emabega wa Cafe Javas Ekamocha kumpi ne UK Embassy tuwagire omwana ono wabula nange nkutya nzija kulaba. Otherwise let's give him support. Let's give him support. As a Ministry of Tourism tubayita banaebwe tuba abantu bano bavuddeyo namwe muveeyo bana abantu batunda Uganda. Ministry of Tourism UTB, please come on board and support these young souls. So may God bless you. Together we can. We wish you the best. Kabaka soka asumuli esala. Esale. Nsabira abalabe bo baffe osobola okunyumirwa obulamu buno. Afukamidde. Nkusabira onyumirwa obulamu, nkusabira byobala bitambule, nkusabira Allah akuwe ku baana, nkusaba Allah akuwe ku mukazi oba abakazi, nkusaba Allah akuwe omukisa n'emikisa, nkusaba famire yo baba bakulu gye bali abakuumire bazadde bo bajjajjaabo famire yonna abakuume balabe ku ssanyu lyo kiruma nnyo ate gwe okuwangula nga bewandiraze essanyu tebaliiko. Nsaba abalabe bo alle wo batwala amanyiwo
kubanga ate batwekiika obo ojja kuba otontoma ate bakwogereko kasikonda kwate abo Allah batwale kiro kusabira ebintu bingi kuba Allah yamanyi byosinga okwetaaga nsaba byonna byabakuwa byasinga obimanyi.